Mwasuze mutia musiye mutia gyemuwangalira mwena bana Uganda. Manya nedoboozi bampita Omusumba Franklin Mondo Mugisha. Mbuulira enjiri ya Kristo, nsala amazima, ntegeera ebintu eby'ensonga. Mbadde ngoberera abantu bangi abagezaako kubuukira Pastor Bugingo. Mbu Pastor Bugingo kakati lwaki yatonze soda. Ffe tumanyiko abatunda n'emmere mu Uganda ngati muboogerako. Ekinnuma nti abantu abasirusiru abatabala kutegeera ebintu bino by'ekkanisa nga gye bitambulamu bangwa nnyo okubuukira. Olw'ensonga nti Pastor Bugingo takola bintu mmwe bye musuubira okukola. Ffe tugenda kukola uniform. Pastor Bugingo tagenda kukola uniform. Enjiri ye sigenda kubanga njiri yeewulira bw'iwammwe. Abantu abali ku Canada abajudde omuntu oyo ajudde oza musiru. Omuntu akuŋŋaana najje ekkololo n'awulira ku njiri ku independence mumuyita musiru. We mulowooza muli bagezi nnyo okusinga. Mulya mmere ki abalala gye batalya? Mulowooza abakyala abakulu n'abaami abakulu abatudde awo ab'ebitiibwa baddokita bajja ne bawulira omusajja oyo. Oza Katonda talina byasumuludde mu bulamu bwabwe. Awo ku Canada waliwo enjegere zikutuse, waliwo abantu abataasiddwa, waliwo abantu abasumululwa. Wano nga Haji Ali tanaba kuvaayo ebintu bya Haji Ali. Mwali muvuma Bugingo naye bwe mwatuse ku Ali mwafiiriddewo. Ensonga ya Ali lwaki temugireetinga ku ya Bugingo? Omanyi abalokole muli bananfuusi. You are hypocrite. You are very much hypocrites. Ddala abalokole abasumba muli bananfuusi musinga n'abantu ab'ensi. Ate abamu n'abalona abasiraamu ababasinga n'okubasinga. Muvuma Bugingo naye mwe bye mukola bingi. Mulina abakazi 6. Tumanyi abasumba eyakazaala abaana abalongo. Tumanyi abasumba bakola ebintu by'effujjo ate namwe bamawulire mubimanyi nawe babloga mubimanyi naye mubisirikirira. Kati obulumi bwange bwe buno nti simanyi lwaki mwagala kuvuma buli lunaku Bugingo mwamufula story nefu mukazi we. Yaani yabagamba nti weyawasa makulu ayagala kuzaala abaana. Yaani yabagamba nti njiri mugiwulire lwaki temugireka? Emitwe gino mujja kwekoona ku Bugingo mumulekeewo. Ebizibu bituuse ku Bugingo n'abivunuka. Katonda amuvunusa ebizibu biri asobola okumuvunusa ebirala. Eyamuvunusa amasasi oyo abeere Katonda abalage nti ye Katonda oyo. Kubanga bangi kummwe mwagala nnyo kubanga mumusalira omusango. Whoever is talking about Bugingo, please go and rest. Fa ku bibyo, fa ku mudaala gwo. Muleke Bugingo Katonda yamutuma bibye. Atebe muna mutankuule nnyo ajja kubaabya. Kubanga mujja kwabika nga mugoba. Ye bameka bamugobye ne basigala mu kkubo. Enjiri Bugingo Katonda gye yamutuma si ya kitaawo, si yo gy'owulira ku kyaki, si ya pasitawo. Gumira ku njiri ya pasitawo, fa kubikuyamba. Amaka ga Bugingo bwe gafuuka effect mu bulamu obwo nga y'emboozi gy'olina okunyumya manya nti oli musiru. Buli lw'owulira enjiri ya Bugingo ekigambo ne mukipostinga era osigala oli musiru kitegeeza akusinga oli mu maaso akukubira biiti y'eŋŋoma n'enongo gw'ogoberera ng'omudongo. Nze nkubuulira Bugingo mumuveeko. Kati ate namwe abasumba mukole bye babayamba kubanga bwe tunakufuunuka ggwe ne tukuvuunavunula. Nze nabagamba biseeyise ne mbagamba nti bannange muzuukuke ate namwe abakkiriza temuyingira mu ntalo z'abasumba. Kati mwe babloga mwe mwesembayo nabyo temuvuunula bintu by'abalokole ebintu by'ekinabbi temubisobola. Bwe basabira amazzi waliwo abasabira amazzi, waliwo abafumba emmere ebijjulo kukiyingira ng'olina okusasula emitwalo 5 ngamba ziddina muzishira tulina awalala. Ebyo nga temubyogerako. Why don't you talk about that? You hypocrites. Abalokole b'e Kampala muli ba hypocrite. Buli muntu abawagira Museveni mumuyita hypocrite. Mumuvuma kubanga tasubscribing ako bye mulowooza. Kati kino kisembayo ku munankane waffe oli w'omudinkini. Sebo njagala kutegeeza nti esaala omusajja wa Katonda gy'asabye ng'eriko amafuta tedizibwayo. Ngamba go wansi awo kavule. Bino ebintu biri mu Shandaria Rangasogodobo Varia Kasokoto. Waliwo esaala gye nsobola okusabirako ekintu n'ennyweza n'amafuta n'omunnyo. Eyo saala tedizibwayo mukazi yazaalibwa omuntu ennaku 9 teriyo. Nsobola okusindikira esaala negenda ng'ekola nga kansa. Nga bw'okula n'ebirwadde bw'otambula bikwata abaana bo. Esaala temuza za kituuti zokka. Mukama abakumbe. Bw'oyita pulezidenti bw'aba akyesiba earpads ku mpale ne yeetugga earpads ku mpale bw'amuyita pulezidenti oba oliko eki. Toyina pulaani kubanga omuntu atalina pulaani olaba na appearance ye. Togenda mu gym. Olubuto bwe lukutwakidde luyingwa akagoma ka Lubendera. Wenna otuuzizza ebbajjo ly'olubuto onamungi ali muli
oyambadde obutishat obuli very very cheap. Ina sente mbwa ina bilioni za musibi okutoka igwe. Oba bagwemeta bagaga bone bamala kuba ne bagama nti nyina sente. Akolesa bikolwa. Naye gwe bikola byokozesa kwe kujana okubajulira ku bantu omumwago. Kayima nakuzira era ndeka. Bonabona na kansa wa amonio. Boli mala okutegeera nti kye wanoonyaamu essente kyatwala bulamu olidde eri Katonda. Wayingira bisiyaga ng'obiyita byalakizale. Tokyayinza na kutuula ku ntebe eddakiika 5 walwala kansa w'omoni akukomezaayo. Omusajja yali ayagalwa abantu wafuuka kisiraani. Neesonyiwa Kayimande kannakuzira. Wantumira ababaka ngonjagala ngonkwana ngondi bubi. Kayima lwaki oyagala okunzikiriza? Omukazi gwe wazaalamu abaana yakufuula magombe abaana bagamba nti kitammwe yafa. Eyanzaalamu abaana nga musajja kati mukyala. Oli mulamba eri abaana be wazaala mu mukazi ne future y'omukyala gwe wazaalamu abaana. Ondiko Kayimande ka omole mirembe kubanga sawa yonna ogenda magombe ogenda muliro. Kansa w'omoni akuli bubi tokyayinza na kutuula ku ntebe eddakiika ezi. Eyali tava ku live. Abantu n'abanyonnyola otya katebe owulira kakwokya. Nagamba oyingirira kibi. Kayima oyingirira kibi. Wagwa ku musajja alimu omusaayi gw'aba Nigeria. Wagwa ku musajja alimu omusaayi gw'aba Nigeria bana abazungu abalinga abatabule nga yakula omusuwa ng'onoonya mpapula. Tova mu ddwaliro bakukozeeko sagale zonna omoni oguganye oli kayanja. Nze ndowooza wandi concentrate nze ne weetegeera mu nsi. Nodde eri Katonda. Sente ze munoonya n'empapula tezigula bulamu, tezigula mwoyo. Nze toddangamu na kuduwetinga video ebyo. Saagala Kayima oddemu na kuyisa linnya lyange mu bimwabyo. Tonzikiriza Kayima oli kisiraani. Ye bannaye kooliddamu kunjogerako bwogezi ggwe era nakukomyayo. Ku by'empapula walaba struggle ze wayitamu ate nga nkubuulira. Nze we nessa erinnya lyo tojja kufuna mpapula Bungereza awo. Okuleka nga sinze Kayanja. Tojja kukomba ku mpapula. Toyinza kuzaala mu mwana wa bendi n'omusuubiza ensi n'eggulu enkya n'ogamba nti oli mukazi awo tujja kufiira. Ombuuza muno oba Derek. Mbuuza muna oba Derek. Kaderek ko kagezaako n'okuntumira abantu. Kagezaako okuntumira abantu boogere nange naye nga eri effujjo lyammwe munoonye we buliteeka nze bampita Kayanja. I'm the president of Uganda and is abroad. Damu weerijje. Ogwo omunyo ne bwe guli kukutuka. Nagamba empapula tojja kuzifuna kubanga fayiro yonna nagiteekayo n'obujulizi nti wazaala mu baana ba bendi. Kati obagamba nti oli mukazi wabazaaliramu wali tobalaba. Wamma baagala ogenda okwenogera ku nsimbi nga si kusiyaga. Tutwala mu mawanga g'abawalabu. Twetaaga bawala na balenzi genda kukola ku bisaawe muzina ennaku enkulu. Mu mawanga nga Qatar, Kuwait, Abu Dhabi ne Dubai. Salala atandikira ku $1.1 n'ekitundu paka ku $2,800,000. Bakusuza, bakuliisa, bakujjanjaba. Ataka sente ko oteekamu nga vize kuli mu ngalo. Twetaaga abantu mu kategole za kirina, bawaiter, bawaitress ne basecurity guard. Ne bana bavubuka basobola okusindika emigugu ku nnyonyi. Ng'oli myaka 21 paka emyaka 36. Interviews zigenda mu maaso. Ku noti 7 mukaganya 17 45 27. Ojja kuba onfuna butereevu oba ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 tukubire ojja kuba otufuna oba ina omuntu wali wano muwe namba ezo atukubire ajje twogeremu ayite mu interviews oluzungu oba amanya batamanyi ajje tulabagezesa omukisa gwe. Kayima neesonyiwa bonabona na bizibu byo gwetawana na munyogo kugenda kukuzikiriza. Okimanyi ntaka akasajja mu bumpi bwako mu bunaku bwako kagenda ne katwala mu Uganda wange Uganda ne kamufumbisa mmere mbuno mbu I wanted to meet my friend kumbe already okimanyi they were already bonking like already bali yeah nga bakola ebintu behind her back you know. Eshikeze yali tamanyi nti amitinga mujjawe. No, she didn't know at all. I had a conversation with my dad and he was so heartbroken. He was like, that's really dangerous because they could have done anything to my daughter without her knowing. Because she was introduced as a friend and she made food and they were all happy, blah, blah, blah. But they didn't, you understand? They were just hiding it. It's just a friend and stuff like that, you know? No, the problem I'm having. Kati yakitegeeza bino byonna gundi kaloli byagamba mbo anti ze munayi batuma manye ennaku zino sagala bya gundi naye kakati bino byonna simanyi I stand for women byonna bya kifere. She's just bullshitting. I want you to know one thing, Emily. One thing I know about her is she does not know the word, like the real meaning of the word karma. I don't know if she knows the real meaning or she just says it, but being Miss Karma, you have to know at least the definition of it. Neita chimani. Kubanga bina byayogera bidi the opposite of bichakola, you know.
toyinza kugamba anyway over the years tubadde tulaba mawulire nga bagamba oyo omukazi ali abisiyaga right nga yefuula akidinayinga naye okimanyi nti nno oyo omusajja okuleeta that proposal to my sister yakireeta on the table mbuno ayagala kuzaala mwana mulala my sister namugamba okay fine and well let's get a surrogate kati okufuna surrogate ono namugamba anze waliwo gwe mbadde nina mukwano gwange biki akakasajja wekagamba my sister mbu I know someone she's lovely blah 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 she just wants to have a kid so she can carry our kid for us kati ono namugamba no I would not want to do it with someone you know nga friend wo oba biki ebyo I want us to go through the right channels ostegera akasajja nekatoka nekabigana kumbe already ndoza bo bali bakola byabo of course I think they started bonking like 3 ostegera but he's handling it so wrong because it's too bigger it's too big for him it's bigger than he thought well, he's not handling can have a kid and that's it he's not handling that kakati ye gundi Kaloli naye ayagala gundi okumanya okay naye alabi yatomedde gemazima the only thing that guy has is some piece of plot kaya nesita yamuyambye n'omuzimbiramu akayumba because of course ngabo obimanyi some people like bakola half so if it wasn't for my sister nesente zali malize yenyumba tezali baddewo naye that's the only thing he has era bwe bamukwata mbe bamuzza shiba amuteke mu kayumba kako katimba at the end of the day she should be proud of herself and she should be a proud single mom to a very nice original Ugandan girl Ugandan child ate waliwo naze nga bagamba mbu simanyi era wadde but shiba yazadde simanyi mulenzi ate oli alina bawala we don't care ani yagamba in Europe it matters in Europe abaana bawala be basikira n'ebugagga bw'abazadde ne Uganda things have changed seba abaana bawala kakati gundi abaana bawala kakati abazadde babateera ddala mbifo tebabakwatako naye kakati nga bw'ogambye oti omusajja namwavu kakati era tewali nnyo talina chalina and that's the problem sometimes I told my dad I was like you know I'm very happy I'm not so soft you know because I'm sharp things kunga mambo bichimbo because of love I'm blinded cut my sister yagadde omusajja they're almost going to 20 years man hey 20 it's a very long time gabali bonna and she used to be so happy and vibrant nga chili so cute she's still cute but love yam softening and you know those things of I love my man no matter what he was in jail and she still stayed by his side it's getting worse and worse ebintu byokuleeta abantu Uganda okujingirira ebipapula by'abantu nga bajingirira ebipapula mbombo bakolera abantu zi visa bafere ba visa era kisi categories ali mwezo banaisagalira ddala abantu abo toka my sister nga alina abaana biki n'agumba ekitegeeza kye kyamulemeseza n'okufuna empapula ndowooza kubeera mwezo saka ebyo byonna era kyobola bateba nationality tegenda kujja anytime soon because my sister was the one kachingiri my sister is the kind of known like in those communities eziyamba abantu bakansa kibadde kibakinga up ono omusawo obimanyi naye Jews olumpadde naye mama nzigweddemu amaanyi omusajja mwavu mumpi talina mpapula uyo bamusiba nako ex convict lwa bisimanyi bino byagundi byakuleeta bantu zifuna alade ezitegeza shiga bwatu bwe yatomera nga alowooza agenda kuzaala ka British kumba agenda kuzaala sweet Uganda Can you? I know it's all about I saw your beautiful family and I wanted to be part of it. What are you talking about? How can you be part of someone's family? She refused their threesome. But my sister refused. She's like, hey, don't include me in that madness. Exactly. Can you imagine a married man proposing such to your wife? Jesus. Like I said, you know, in 2000, when I was in Uganda. And then I found him at Caramel. I was looking like, oh no, ate namugwako nga tandabi. Omugwako nga takulabye nti gwe iniro we sister wa mukazi we nga takutegedde namugamba Jeff what's up how you doing nga yena atuya na yali asitudde oba yali asitudde I was like era nasirikira my dad pisha namugamba lengera nno asitudde omukwatira mu bwenzi bandaye busajja busetiganda omuntu yabyabye basajja be Uganda olumu olaba babya babusambu era abakazi be Bulaya simanyi bakamba simanyi wotuukayo bakubonyabonya yema abaleetera abantu okola we batyo oli akutute akubeereddewo akulese Bulaya ate omuyisizza bwoti bambi akulinze mu jail akoledde buli kimu yamugumiikiriza ne bwe bamusiba mukomera yamugumiikiriza of course ate nga jukira yali akyali just mu recovery bya cancer atalina
the 2 baby girls. So it was very tough, but she made it through. She's a strong girl. But it's just sad to see, like, your big sister, she's the sweetest, and she's just going through all this rubbish. And people are all dragging her like they know her. They literally have no clue who she is. Ngase ngati timu ya Shiba ye pushinga bi audio ngati mukazi tabiri nako. Mukazi ina ku social media. No, it's because I think she wants to be relevant. But she's not going to be relevant in Diana's life because Diana does not give a damn. Like, she doesn't care. She moved on. She threw the guy out. Naenga ngabachikweka. Kati weyagana. They took it to my parents, even to my parents, like my dad and I said, Mom, Twila. My parents were like, no, it's your decision, but we don't agree with that. Like, it's a Christian family. They took it as a maybe into. Katinga, what would they do? Why would they go for surrogate? Why people don't know Bambi? Why it would get to surrogate? And like my sister had cancer a couple of years ago, so she's a cancer survivor. She had blood cancer. Bambi. Yafuna bone marrow transplant from our little brother. Now nakatona namuyamba. Kubanga folaba sister wangu kuzala ne last born away. Yali ku cancer bed ngali ku chemo mwana gwe. Yazala that baby omuto nga achali ngatana gwayo because the body couldn't take it anymore. I understand mukwano. Kati kanoneka but oyo musajja chavaya pretending oh you know about your situation sagala mbwato kolechi demufuna lubuto kuba tetumanyi what may happen bichi that yetera wacho kumba already he's bonking Shiba for like years, you know. But Shiba labika yatuka age nala banga myaka jimuyitako tasobola kulaga omusajja ndoza namugamba me I want to have a kid now. Shiba yatugambe nali mwasa tumuyitano naye jiwera kweli. Yeah, money at the end of the day buli muntu zenda banti nasingira ddala wala sister. No ani yagambo nombo ali asatu mwetano Shiba. I think Shiba is older than my sister. Of course, Alabika. Yeah, she is. Kasista ko kalabika anti kati ali musupu katoto. That is so cute. No, the thing is, chogola ba ngawe gambi like it's just hurting. Okulaba omuntu ali so selfless. Ngaba mukoleche ekintu. She does not deserve that. She's a really sweet soul. Abera mu bintu bya kuyamba bana bali cancer. She visits hospitals. She has been in the news also in the UK. I don't know if you've seen some, but it was a very, very big story. Her cancer journey and stuff. Now the devil. I was talking to my dad. My dad is also sick, you know. Bambi. He has Parkinson and he's so hard. He's like, yeah, it's hard to see my baby like that, and we loved this guy and we welcomed him in the family, and he's just done the worst really, and he's not even handling it. It's the problem. Because she's a beautiful being. I want to be part of it. Third of you. Are you kidding me? That means you're not disgusted. In a class. It's really Jews now would know. That's wild. That's why Jews. Jews ogambo yo. Ngamulabye n'emitawaana. Mitawaana simenji naye ogamba chemele. Ndiye no nga bumanyi olugambo lumpuuba ngenda kuteekako ko ka recording omanyize mnaye si recording abantu nga sibagambye sibikola ebintu ebyo naye nga nale yatunyumyenyumyemu ko kubina ebigenda maaso nga bwobiwulira manyi nti nabe yagwa mu family yammwe naye Channa kunyera sigena kugamba nga bwola bamunaye nze ndi advocate w'abantu abatalina ddoboozi ntegeeza nti nabatalina kali social media nnene abasobola ababeera nga banyigirizibwa naye nga ye gundi Diana ali atya mukajjeefu ali atya soko olumpe bondokuwe kati olaba first of all webale nnyo mukwano webale kucheckinga in ate webale kuba ndaba post zone ndaba videos zonna zokola. I really appreciate. The thing is like family affair oba nzenze kali yonga you know ayogerako oba ali mu bulalulalu but everyone is so down to earth otabamanira bintu bino bya you know bya kubeera mu bintu bwe biti bisasage. Thanks a lot. I appreciate. Naye nabadde neewuunyiza kubanga no chobola ba you've not had her come out. You've not had anything from our side. I know this and this and this, giving explanations. But me as a person, personally, I feel bad, you know. Okulaba mukuru wonga bamuteka bintu bya kasasiro byataberanga muko talina na Facebook talina na bichi, you know, like tali ku social media, but they are dragging her name down, you know. It's really sad. It is too sad. Mukwana nze nga bobimanyi munange ate okugamba na postinga yo
ngabo omanyinze ngabo enkuga nti naize ndi advocate naye ekirala gundi mpate njalo confirming waliwo babadde bagamba mbuno muchala Jeff omukulu oyo sister Wontino yatambuza audio wama kituufu oba si kituufu. This yatambuza audio taina na budde bwebyo. She just actually came back from America from her vacation. Taina budde bwebyo wadde. Kati ani atambuza videos egundi audios ani agala your relevance. I mean confirmation from you. Amanyinga balala. Kati ekitegeeza bano bakwano bebe bazitambuza up and down ezo audio. Bakwano bashiba. Bakwano bashiba. She's the one doing all that, by the way. My sister has no interest in being known, in being famous, or no take her business out there. She's busy working, she's busy with the family. We, the family, we know those things already for a very long time already, for a while at least. Emily, or your guy, my sister threw him out a while ago. We're not together. Hey! We are not. Jeff Aliku Street. Jeff Aliku Street, Asula Mobulumu, 30 pounds, 40 pounds a night. He has nothing going on. Eh? Fancy to the sister and they are throwing her out. Hey. Yamugova da never yawukana. Yamugova never yawukana because she's not interested in the drama. She's not dramatic. So chokola bato na ogenda sanga any voice note okuva wa sister wangu over video nga she's speaking. You can't find it. But when you look at, like, for example, if you look at like the videos Shiba is posting right now, at the rate she's posting, she's like under pressure. Kuba she knows the truth. Because Shiba jako ending Jeff is okulia. Tufude. Itegeza nti Shiba nti Jeff munakumweti Shiba kakati yageno mulisanga. Agenda mulisa because Elijah yali akola ku celebrate ya uncle we nabo he's just an employee whereby the job is going. At 10% abadenga, my sister is the one like funding the family, you understand, because she has a good job. Oyo abadde mu byakweyiya obwo bushobo nabo bwakolanga leeta abantu asoka kunganya busente mu bantu banji era oyinza olowooza afuna sente talina sente zafuna because at the end of the day it's all in loans era abalina okusasula amabanja tufudde bannange kitegeeza Shiba atomedde breadwinner ye mukazi breadwinner abadde my sister yonga just kweyiya bweyiya naye olwokuba abakazi b'e Uganda bambali so desperate she was too blind to even see the truth. Mama nyebo tufudde kati omwana tafune butuuze bwa Bungereza omwana wa tutu mama tusuubira tete obutuuze bitya omwana kati omukazi waba yasuddewo omwana omusajja omwana bagenda kuleta Shiba omwana bamufunira obutuuze sibe kiri. Emily darling don't be misled. Wanji tagenda mufunira butuuze. That is a joke, darling. He can't. Kubanga he's not British, you know. He's not. Si British. Why are you not British? No, he only has 5 years, and it was gonna be okay. You know, like you marry someone, blah blah blah. No, chimali is a kati. But I know could be deciding. I think in January or something. My sister yamuka Uganda, so empapula zeyo no neramu because my sister already reported nagamba. You understand? Ekitegeeza tusuubira bebi wa Shiba. Agenda zaala kana akali British. Alabye ennaku akana agenda zaala kana Uganda nga kasoga nga kajinja. Katonda wange. Yaliyo na time mbadde manyi nti aludde Bulaayi yali akola kyokufuna empapula. Aludde Bulaayi naye nga ate agirira mu mpapula z'abantu abalala yina ebintu by'okubaatisa so nga my sister yamuyambako awo biki finally yali badde oba abufuna because of course it's always probation but with all this going around especially you know what it is laws about marriage if you cheat and sleep with someone else outside your marriage it's taken very very serious so empapula mie mama nyabo kati kitegeeza abantu badaloza yazadde omwana agenda zaala kitegeeza mwavu ate n'empapula tayina kuba kati ugambye nti eri kusala bebi akolera distant No, of course, it's just his uncle, but he's not the owner. He acts like he's the owner of it, but he's not at all. He's just an employee. Mama. Actually, your family, they are not happy with him. Even his own family on his side, you know, they're all not happy at all. Jesus. Like one boycotting, you know. Hey. You know, like there's that thing of families is respected and stuff, and then it also depends on who you're with, you know. So they cannot believe until he stood so low to be with such a person, especially the way they did it. It was so bad. How? Uganda. Anti kati bagamba musajja musiraamu, he's allowed 2 women. I don't know chibachiwandika wanaye waba yali agala 2 women then yali chogedde nagamba you know what I'm a Muslim I want to marry someone else but non chikuchire tambo this is my friend you know I'm just promoting her music like that.